yali ali ku party emu ono Frank Atambi very intelligent young man nze Frank Atambi mu respecting anyo ali informed kino kikaye kyali kimuwalana ne kimuloga n'okumuloga kaye sigwe wantu ala musabo tuloge entambi sigwe wantu ale Masaka gwe senga kaye nafuwe mindi ekiro yo kaye nga bwakuba ku nyuma kaye tewafuwa ngemindi ekiro ngologa bakasuku basayimo mbu basirane era Atambi bwe yagwedda luba mutwala wa mamusabo ne bamugamba junior ne kaye be bakuloga. It is true. Kaye gwe watutwala mbasawo. Tuloge Frank Atambi. Kati kiri ye Canada kyewakana. Ate kaye woba wagenda ne mindi ye Canada. Obwo obwambe obukujjudde. That state agent. Wano kaye wankozesa ebintu bingi ne tutuuka okuloga Frank Atambi. Mbukubanga Ntambi mugezi. Siwala na bantu bagezi. Nze abagezi I appreciate knowledge. Omuntu abasinga amagezi muyigirako. Tuvulanze Ntambi sobola mulwanisa. That young man oyonta Frank Atambi ali exception. Is a good analyst. Tawemula, tavuma, that composure. Segira. Ebuzemba analyst. He doesn't belittle people. Mundange Ntambi mbwa abali ku mukolo ne bebekulu. Mbo omwana omukuba ku medikenzo mbunga jamugamba. But Edikenzo mukwano gwange. If that story Ntambi gye yayogera is true, Edikenzo do something. Aba abaana be mutambula nabo baba ononedde amanya. Omuntu asemberera Edikenzo ne yefuula Edikenzo. Edikenzo is one of the humble people bemanyi. Era nze mu bayimbi bensinga okwagala Edikenzo mwali. Wallahi Edikenzo ali humble. Edikenzo okunyiga. Oba ina okwangwa inacho omukoze. But mbwomu ku bagayi Ntambi yali atunyumiza twali ne basayimo mbuna mugamba mbugwe Ntambi lwaki ovuma Edikenzo tujja kusanga tukole ekintu nagambye Ntambi genda mu mateeka osibe embweyo n'abalala balabireko mwe buvubuka mmwe abaliranye abayimbi temuli bayimbi Woba liranye bebekulu toli bebekulu. Genda okola erinnya eriryo. Bajja kukwata. Ojja kumanyira omuntu. Omanye mwe buvubukamu obutambulya mu bayimbi. Mulooza abayimbi be basinga okubeera ab'ekitalo wano. Lino eggwanga lina baprofesa bakola eddagala lya sirimu. Naye tobalaba. Tuyina baprofesa bannasayansi abali mu barracks ez'amagye. Bali mu gata chemicals. Kali gojja kulooza ati omuyimbi gw'otambula naye wa kitalo. Mukwana. Bajja kujjayo bwoti ove mu group osigale wekka ojagga kaaba eri fujja lye mukola that excitement je mbalaba yekivubuka mbukubanga alien skin ali ewantu you want to pretend it gwe alien my brothers ensi tekumanyi okutambulya kwa alien skin toli alien skin we shall single you out state ye kuseke ekifuba oja Chovora ababebekulu bejja ku gangs akumibwa maje bebekulu aina state parastato ya government bebekulu is protected by military police na ina state zifuna ganga Edikenzo akumibwa maje because bakiraba nti okubeera n'abavubuka bangi emisango sipapa jaina siye yajiza most of the things bibasi sipapa nebimu beyatambulanga nabo babikolanga tamanyi. Control your people. Abaana abo mubatuze mbabuulirire. Omugambe nti wange bw'oba otambula ne kamiliyoni toli kamiliyoni. Kamiliyoni asobola okuwona omusango wano gwe tosobola. Ate musango ki? Nze kamiliyoni musanga nnyo. Nze taata wange and we are critics. For mulimo gwaffe kwogera mazima. Kamiliyoni musanga nnyo. Nakoma okusanga kamiliyoni ku white party. Kwazi kamiliyoni yanyimbira bulungi. Era ne tunyumya ne kamiri. Nimuka kamiliyoni ebyokuyimba byo bimanyi. Naye omanyi nti amayembe ge gasula concert without fit off. Because physical abantu bano ba kamiliyoni ba bebekulu mu buntu bantu. Nze wano nayisamu bebekulu eggali. Bebekulu yajja ku graduation yange na panescent. I know bebekulu era bwe musanga mu bala
era mwetu lyane mga mukuru wange akoko kayitamu niye kati tukole ekiddako. That's the relationship. Kati gojja kuva eri osineka ebinyu. I will put you where you belong. Nze saa kumanyira. Nze zoganga zammwe. Bajja genda okuba mu state house nga nziseeko bana. Njajjijjayo mu mmotoka. Naye anaabaawo. Ekyejo government kyebakuzizza. Mbu because you are mobilizers. Mbu president bw'atuuka mu kalulu munga momo mobilize. Gwe. Saazi bintu bya violence. Nze am a law abiding citizen. Nze kyo atonda bako ku police. Nze nyenda okola ebintu soka kwebuuza. Nze ninga kapa. Kapa esoka neteeka yakakono bweti. So efujjo ddyo siriwagira. And I will never support violence. Kwa manchi esobola okukola. Era those who are hiding under those gangs. Mukozesa bavubuka ensobi. Mbutugenda tulumbe bali tubakube. Ne mumala ne mukola bu video nga mwewana. Your time is up. Nze nina wo munene je nabadde. Nga ne yebuze kitu kyekimu. But how can this happen? I swear your time is up. They will round you off. Mujja kuba mwina we mutudde. Drone zijje. They are going to round you off. Dine gwanga lirabye. Sobi yaliwo. Zebula yaliwo. Waliwo abamaanyi awo. Gwe tuloza ati esigo oyina satu. Oyina ensigo ezo. Munsi teri kipya. Bye mwagala okukola besiko baba bikole Colombia. Besiko baba ibakabaka bobuyaga. Tuba kino ki Bobi Wine kigezi. Nze nali mu Nuupu. Bobi Wine takwatagana na violence. Kama nchi esobola okukola. Ola Bobi Wine byonna tubimuvume. Naye the fact is principle ne bw'omuvuma. Of course ajja kubeera emagere. Waliwo abaana ba Nuupu we bansanga. The other days abo ba Bobi Yanga ne bansalako. Lubongo yabagamba. Nabaga mumpulira bulungi. Don't mess with that boy. He can be the cause of our Lubongo yagamba ba Nuupu. Please leave that boy. Nga Nuupu ensazeeko. Lubongo yanabaga don't mess with that boy. Mujja kuvundira eruzira. Ne baddamu amagezi. Gwalabeeko aba Nuupu nga balumba abantu. Bobi Wine byonna kale tubimuvumye nti musiru. Ne that man no mwebazaako ekintu kimu nti buli ayagala amuvuma ate n'atambula firire. So principle above all nti kale tutegeera nnyo naye you have that trait of keeping quiet. Abantu gatuvumye Bobi Wine. Ne Bobi Wine nga tumuwayiriza. Byakoze ne byatakoze. Okay, in fact omuntu ayina n'okunyiga ku social media ye Bobi Wine. Bamwagaza n'obiyaniri tanyega. Kati bamulooza mugenda kukola ebyekiyaga okusinga Bobi Wine. Bobi Wine yalina milioni 3 mu kalulu. Kati olaba twamubba nga ayina milioni 3 kyekirize Bobi Wine yalina milioni 5. Gomache kitegeza gwe ngoyina milioni 5 ez'abantu. Milioni 5. So principle kale wadde tukivuma che Bobi Wine naye he has some sense. Ta supporting a violence. Era kize newe batta Franka nzo okulaba Bobi Wine nga akaaba ebyaddala. Oli bodyguard we gwe batta. Mu butuufu kyo twakaaba. Ekintu ekyo kyo kyatuluma. Ono kabangali y'amagye gwe yatomera. Bambi Franka yali mwetowaze. Oyo bodyguard that boy was sambo. Mune yava ku drone. Awe busega ku round ne bamulinnya. Olaba junior nange naziika. It was something ne Bobi Wine yakaaba. Bali ne bamugambu nabo bakole revenge nabagate kyetagisa. So mwenna abakole fujje makindi awo. Ndoza musobola okukola ekisingako. Musobola okwata ezo ganga z'abo abaana be mutambula nabo. Ne mukola ekisingako awo. Kubanga ekijja. Muyinza obutakyagala. Manye eggwanga lina abalifuga bangi. Uganda etudde ku bipolar.
wano buli omu alagira ate wano buli omu obuyinza abuyina wano state house ziringa 3 so nolwekyo we are not happy with that violence muleke abantu balekera obawana babagamba amazima mugenda kutisha abaana babandi mugenda sibya abavubuka abo bwaba fiki Gaza ino butakanya nali eni skin mwekuba omuziki bwama muli amwagala kulwana mugende wali erugogo Lwingi weziri mukuru wange yamu yazimbye ne Lwingi endala ekisawe yakiguddewo gym abagala okola gym emibiri sibanya talent byonna kale banno obutashima abana Uganda wano hamu yatandika ekisawe ekyo abantu ne bamwogerera taina sente tajja kukimala kino ekisajja kirukwago bane kijja goyine ettima tajja kukimala kati ekisawe kyawedde kati mwogera ki kati mwenna muli mukudduka ara volleyball mudduse nakivubo ara basketball yuyo ara ebikonde mudduse singa hamu teyazimba kisawe ekyo mwandirize bazungu babibazimbire banange enkola y'okukakkanya abantu abayina kye bakola omusajja nazimba ekisawe nakiteekako basketball akitaddeko omupiira gym yiyo yagigudde yasinga mu East Africa naye nga baali bamukakkanya mutajja kizimba takisobola bannange tu appreciating society yaffe ekitukoze obi tetukkiriza mazima we don't support each other era mulinda America mulinda UK bazimbire nga bazungu babagaladde omuzungu ddiro yali ayagaddeko omuddukavu nga ne send wave eriko limit kwa osidika sete mu ggwanga lyo be bakugerera kati oyisiza limit Europeans tebagala nga Africa developing choa mwena mugenda kugwera bulaya kye bagala kati fenna tunadduka mu Uganda ense nakula neti if everybody is running to Canada that's what they want mumuna mukolerera bazungu mpaka ddi abaddugavu tugenda kubona abona nnyo olaba Asia laba China weri laba South Korea bategeere ebyabwe ne badda mu nnimi zaabwe so malirize olwaliro sijja kusukkawo wano nsigadde nze Tamale mirundi junior senkima sikyagala muntu apita sister junior sikyabyagala I'm going to sue people mumuna kusanga sister junior sibyagala erinnya naligaddewo chapter closed nze nja basuwinga mama baloya nabajjawa baloya bennaku zino nabo bafere omuleeta ate nakwatagana ne kiraya anti wogolopi mbolo skulu basomera wamu juni yomusango gwa katanga gwenje okuddako nga nkomyewo so abatasobodde kundaba muninde kwali Jazera ne BBC eyange ewedde eyolwalero bwentu bwegimaze so abatasobodde kundaba mujja kundabira kwali Jazera ne BBC mujjemu ebitabazi sibuli kyenjogedde nti kya magezi manya batubuddeyo ne munneesi bako oyo juni yabyoyogedde temuli magezi jamu ebyamagezi ebitakuzimba bireke zino programu zenkola siza nnyoko ono data siwo manyi mumanyira I have never found sense in that boy genda ke walala sina gwempita zamani international brand nina aba followers South Korea nina ba followers Hong Kong omukyala badayita wonna ape mitwalo 10 so temunneesi bako nina abagobereze Philippine President 7 yasubiza obuyinza mu 2009 I'm president 2090 nga jeno muozi ate yabumpa saaba nakukumala ku mirembe ezembozi zammwe nze sina kyenonya ku social media siyensasula sina YouTube so don't grade me at your level mujuni yakyusa content obadde oyagala mukyuse ntya mbeera maloji nga nebase genda ku police ondope mujuni yabeera nyumba amalaya bwe tubeera mbakazi mbube tuli benzi bwe tubeera mbasajja tuli basiyazi bwe twekuba obusabuni musango kati abana Uganda mwagala tukoleki
I fail to know what Ugandans want people to do. If you are in women, ngobera marriage nga batandike ngambo akakavubo kakenzi kagenda fasirimu ebirwadde bijja kaluma bwosala wobeera omusiyazi nga batandika kagala basajja benne wako kalabe wekeekomba labane wekeerumya enjala ng'obivaamu bwogati kati byonna kambivemu neekuba akasabbuuni ngule geisha wange muteeke ewaka nteekemu kapono ndabe pono nga bannayuganda bakuddako oyo talina mukazi yeekuba kasabbuuni esente zaamubula bufumbo bwalema abannayuganda mwagala ki teerasi mu Uganda bwogula emmotoka keeraga omuntu yeeraga atya ku kiki kalabe we kalina amaalo ku kyange omuntu abeera n'amaalo ku kiki kya owuninga amaalo gabeera kukulaga kintu kitali kikyo naye tosobola kubawa amaalo on what you own your sweat abanaga mwine futwa n'okupostinga emmotoka gyoguze out of your sweat kibaluma osangako bukomenti twalaba dda agamba tayina wadde sente zigula condom kayo teyina musolo nze mwe nabagamba kyetufaanaganye national ID and being a Ugandan it wasn't my choice singa ni munsi ndala era nze ninda abantu migration abantu tuluddewo ku migratinga singa ffe abantu wavadda mu Uganda si atuli mawanga agali serious where they respect knowledge integrity and honesty wano mu Uganda bw'oba oyina ekifo mu government n'otabba bakuyita mu ssero kibbe obubbi kati magezi ababbi be bagezi abatabba be basi which kind of society is this really? So nze sijja kukyusaamu those who don't want to follow me go elsewhere. You can only follow me nze sirya ku views situndda ice cream. I'm a technocrat. I went to the university nensoma. I shape opinion. I don't shape laughters. I shape opinion. I'm one of the greatest social brands wano mu Uganda. Genda mu Gogo nteekemu. Tamale mirundi junior. I'm a brand of its own. So don't play with me. Don't joke with me. Manyi temutegeera bulungi. You have to be reminded. Each time I come, abanayuga will not obajjukiza who you are. Mumanyira nnyo abantu. Thinking that we shall come to your homes begging. We are not going to beg anybody. In Jesus' name. Era Honorable Nsereko yakoze studio. Kyetugenda okuyita media hub. Lwaki TV mu Uganda mupangisa. Nga tusobola ofuna ekizibe kyekimu nteekawo kamera. Mwena ne mukolera okwo nga Bungereza bweri. UK ina media hub. Kenya nayo kyeyina. TV zonna kati ziri wamu. Ne onaina generator mupangisa. So Honorable Nsereko Kyakoze is trying to transform the media sector. Era mulinda bazungu. Wano hamu ya kazimbe kisawe era mwali mulinze bazungu. Honorable Nsereko ali mu kuzimba studio media hub era mulinze bazungu babe bakolera. Ne muti muswala. President Nsereko alweti ashamed. Tetuyina gwe tujja kulinda tukole ebyaffe tweyagalire mu byaffe. Nenkola yo kukakanya balala tekola. Bwe tuba abangi ne twogeze eddobozi limu tusobola okubaako kye tutuukako. Ne wana talina bwali yawa amagezi. Omwavu yabulwa sente yabulira abagagga. Makanika yabulira azimba. Azimba yabulira omusawo engeri gye bakuba. This society is upside down. So I end by that. Allow me to gain the rest. Kati musange muloji ate mutandika okummanyira. Juni yokola ddi nyoko mulimo yagompa. Nasomera nyoko. Munego okola ddi. Nkola mu kampani ya nyoko geno mugamba ngobe. Nzaka kamanyiro kamwe sikagala. Mbujuni yosulawa nyoko yazimba waje nsula. Mama akola ye property service. Choka kubuza waje osataina wa derento. Ask me where you staying in apartments. Ngambo wangu omusajja yesekita jalimu ayinza okupa cha apartment ekyobwerere. You don't have money olya otumanyira manyira. Zete mujja kumanyira.
ko akamanyiro kamwe singa nyirira bwenti mwando galo gadda mumberera masabo musindikira dogo. These some family members of mine babera mukundoga. You can't be like me. Mvojo kwekula gabira malugo bafuira mindi. These idiots, these so-called family members. Nzeteri chitabyenga family zijjodda amalugo. Nibafuire mindi chirona misana. You will not succeed. Nze family. Nze family, nze mwenyini. Katali andikando. Bavudde mu management yabwe. Batadde mu sente empitirivu. Ngate n'ennyimba tebayina. Nemba wa magezi katali andikando. Oba katali anditadoba. Oba kanda adi byonna bye mweyita. Kana manyaga mwera sige gali awo amalungi. Muddeyo mu management. Story nyingi zitambula mbu ezabaawula. Mwagamba mbu manager yali abalya. So mugagga manager mbu katali andikando bagenda ne bacomplaining ewo mugagga. Mbu manager waabwe mbu yabalya. Omugagga nagati china buzibu nayita manager. Sorting out differences. Katali andikando meeting bagivamu. Ne bamanyira omugagga batadde mu sente. Omugagga n'abawa emyezi 3 beerowooze badde bannange muntu kyasobola okuteeka mu sente n'omuyisaamu amaaso ate n'ayagaludde. Muntu ki katali andikando muddeko ku mpisa zammwe. Be muba mwalina obuzibu n'abantu omugagga n'abayita. Ko musajja batadde mu sente talent temuyina. Leka abantu balemebba wabya katali andikando temuyina bye muyimba. Oli abayamba buyambi. Ate nga ne boga nti kale era n'okuwoomera temuwooma nnyo. I don't think that mbu mulyawo muliyanga buno obuloddo. Manyi waliwo no sukali gulu. So muddeyo mu management. Omugagga n'abapangisiza apartment. Engoye nga baba wampe batunga butunzi. Kale ate n'oweekyalaani mbwe yali abatungire engoye naye mumuyinako obuzibu. Kwa katali andikando. Ensonga zammwe ziva ku butaba na mpisa. Omuntu akutadde mu sente muli omwegaddanga. Kati ogamba oti ati baali bakulya ng'ate omusango gwa last year. Let us take it katali andikando nti baali babalya. Bikwataganira wa ne contract y'emyaka 10 gye mwasayininga. Mukyalina contract ya myaka 10. Kyokka mu byonna bye mwogera omugagga talina buzibu. Abantu itwa ku appreciate gawama abantu abatutadde mu sente. Musajja abatadde mu sente ze nnyingi muli omujini kabinyo. Kati mwagala kujjawo contract. Kwa kati mwafunye ewalala. Nete mwonoona gye muvudde. On a very serious note. Ogende walala sibagaana. Naye mwekubemu mu kifuba. Musajja oyo gye yabajja. Oba mwalina obuzibu ne ba manager. Ekyo kyo si kigaana bibeerawo mbayimbi. Naye ate omugagga talina kibi kye yabakola. Nze mu magezi aganga amatono. Ndowooza katali andikando. Enneeyisa yammwe ne gye mulaga bayinza obutabatwala ne mufiirwa yonna. Omuntu akujja gy'obadde. Omusajja abasasulya apartment. Emmotoka babawa. Katali andikando mubadde mu bulamu. Kasi mwe balungi ennyo. Ne just omusajja ateekamu ssente ze ng'ate tasuubira na magoba. Tegeera ekintu ekyo. Omuntu wamu okuteekamu ssente ze. So to respecting ennyo abantu abatutaddemu ssente. Nze katali andikando sirina buzibu. Oba mwafunye ewalala. Ne bambi temukola bwe mutyo. Mwano mwakola ebyo bikonsati byammwe ku Serena ne mufukamira ne mukaaba. Mujjukira omugagga oyo gy'abajje.
I swear upon the living God, that man is a good person. Tell you, kwa nesete temukola. Katali andikado temukola kosa titi, tubati babalaba nnyo. Nyo musajja yali tabifuddeko. Nyo musajja n'abayita mu meeting. Ne mutambula ne mufuluma. Indiscipline. Kakati oli ayina companies. But ayina abakozi bangi. Bosi wakuyita atya mu meeting. No wekandaga n'ofuluma. Nebyo byonna waliwo abababalira. Abantu batukozesa ensobi. Nze abantu bangi bankozesezza ensobi wano. Naye Katali andikando muli ku nsobi. Muddeyo ew'omugagga mulina contract ya myaka 10 mwogere ku contract. Okay, byonna ebibaddewo oba muli batuufu oba muli bakyamu ekyo kati kimatalinga. Just be professional. Omuntu ng'olina contract y'ewantu nga tennaggwako tosobola genda bugenzi. Mwagamba mbu baali bawamba passport zammwe. Amakapani agasinga abayimbi nga bakusayininga passport bagitwala kubanga osobola kugenda nga tubagambye ne passport zammwe bazibaddiza. Nze baneeka mbabuulire siraba nko omuntu alina mutima mulungi nga musajja oyo abadde ateeka ssente mwaba abaana ko abaana tebalina talent n'obulungi si balungi omuntu abayambye mumuyisanga kasasiro. So mwekube mu kifuba mwekube mitima muddeyo muteese n'omugagga contract y'emyaka 10 gye mwasayininga ko musajja abadde abasasulira we musula engoye nga babawampe babatungira nenge era temuleeta sente ko omugagga alabika company ayina mpitirivu mulimba naye Katali andikanda ekireese obuzibu wansaawo wabasiiwa. Omanyi omukazi yenna kasita atandika okufuna abamusiiya buno obuvubuka obumugamba mpaaka amera amalala. Katali andikanda ekibasumbuwa wansaawo. Otherwise bye mukola bya kisiru nnyo. Teriyo lebe egenda kusayininga nga respecting contracts. Fenna gye tukola tufuna ebizibu. Now how do you address your problems? Baba w'emyezi 3 akasete mbadde mufuna allowances yali yajja kwa mwalina okwetonda. How do you match out ngo boss ayogera naawe omusajja abataddemu sente mmeka? Okay, let us look at the money bit. Do you know how much omusajja osete zataddemu ababana yabafuna bafaanana ng'embwa? Katali andikando Katali anditadoba muddayo mufumitiriza omusajja oyo gye yabajja. Neru akuba kintu kimu ekibaleetedde obuzibu maniholo kati ebasiiwa. Nze teri muyimbi atayina mpisa abadde successful mu nsi eno. Simanyi nnyimba nze Katali andikando mbadde sibamanyi. I swear akwate mwina nnyimba neze nali neewuunya mwambala bulungi nengamba abaana bano sente bazijjawo ne banga aliwo omugagga bateekamu kati bambitemu omusasula bubi. Muddeyo ew'omugagga mutuule naye mumusiime byabakoledde nga temunaddamu kola obwo interview bwendaba. Yavala nga junior sikyayamba okwata ebiwala byebibi n'okiteekamu sente n'okiwa future kasita wansi wakibabirira nga kizunga oba manager yabali eyo si issue. Wana abantu babalidde ne batafuna namu mweno mwebaze Katonda kati tuddeyo tuteese ku contract. Wana abantu tubalidde ne tubawa transport wa mitwalo 3 ate nga ne manager mulabika mumuwaayiriza mwamwe nnyini mulabika mwali munoonya abagagga babali. Nze manyi abayimbi mbamanyi wano si mwenna temunoonya wano temutukubira amasimu Nkoko connecting ew'omugagga. So Katali anditadoba Katali andikando Katali andirampooloda kanda andikatalia muddeyo munegotiating Lyoko dawo mwasamiriye mwefuula abalungi n'obulungi temuli balungi. Zino omusajja osibeje yali
kati yali abanonyako kimwe abaana banna batanzi bali wano banyirira ngojogwa kumpalangu mbusaba manager yali atulya abali so katali yandikando byonna ebyo ebinnya bye mweyita is not funny. Go back to the boss. You have a 10-year contract. Mwabaji signinga mwagala nnyo benefiting sajja bataddemu seteze abambaziza kati muvuddeyo mwajjanga mufanananga obumyu mutandise okulabikako obulungi. Let me advise you. Bajja kubalya babasu sibakolimidde ne muddeyo mutese n'omugagga mwamu musajja yateeka mu senteze naawe ekintu okiraba temuyinza muyisa bwe mutyo ayogera mwogera muli discipline Baana mwe temuyina mpisa ate kiri most mubayimbi abakazi temuyina mpisa lwaki temulabira ku Shiba ebbanga lyamala ne Jeff Shiba waliwo ebiseera bye yatuuka nakkakana n'amanya nti management ebeera management laba kino kiwini Nuwaji tekiyina mpisa ne Nuwaji are respecting a management kubanga music is business abantu bateekamu sente music business. So katali yanditadoba temunzijaako Waya awo nga nvuddewo mama ndi ku live anange mama kamubuuzeeko muna okubeera celebrity mami mumpeemu eddakiika mumala okubuuza ku mukyalo nalabika alina ssente mami wange Choka nange kama mbadde nva kuwa luseke bambi omukyala ndabye mbufani wange nampaayo ku ssente nange sosolo male okwetereza mune musonyi muva kuba luseke emotoka eno ngekaaba ekyo ntuli tulidde ki nange munange mukyala ndabye wano na mpita ampadde emitwalo 10 bannange okubeera celebrity emotoka eno kyekigikabya gwe mpali moti ya kompyuta y'emmotoka eno sibayi lwaki emmotoka eno ekaaba anye emmotoka zino empya nazo zitumalako emirembe kati kyekigikabya baaba jangu mwagikoze service mpali moti ya kompyuta yayo oba leta akatabaka akaba Japan ndabe erina noise gyekoze manyi Subaru zino zeronda nyinza okubanji parkinze wabi omanyi zisikanye environment Subaru zino mune ziringa Baana kale motoka eno erabika wano teyagadde wamme enkuba egenda kutonnya nya ebadde emponinga weza abula banno mu Japan yakola Subaru obwedda ne bwekaaba emponinga nti weza change enkuba yinejja banne mukole ssente mugule Subaru nze tombulira kika kirala timotoka eno ekigikabya kiti kumbe kaaweza so kamalirize engeri Subaru eno gyemponinze nti weza change nkiraba ano ku kompyuta ndaga degrees zesse minus mpozi mbaddewa network naye yagala kumfitina kakati bantu bangaye junior tewulire kubiri ye Congo lolo modo wange His Excellency Kagame yakoze video etambudde mu nsi yonna ng'awoninga amawanga abiri Congo ne Burundi. His Excellency Kagame anti yerolo modo wange yakoze video mbadde njirabako ku Twitter oko obaje mwita X ngetambudde. His Excellency Kagame yawoninze amawanga ga East Africa abiri Congo ne Burundi n'agagamba nti singa
bazanyira ku boda za Rwanda kana abajutuka yabadde akozesa luzungu naga nti to defend my era his excellency Kagame mu luzungu naga nti nagamba abanyarwanda bagende beebake tebayina kiba go and sleep na owange internet efuukidde nze enkuba yine yagala kutonya so nagamba nti nothing will cross borders of this small country bwatu mu luzungu bwe yagambye his excellency Kagame. Remember East African community twajjayo damage gaffe omukago gwa East Africa gwa withdrawing okuva e Congo twali tugenze kulwanisa M23 yevuddeko obutabanguko wakati w'eggwanga lya Congo ne Rwanda nga Congo erumiriza nti allegedly eggwanga lya Rwanda li supportinga M23 Rwanda kyeyeegaana n'amawanga g'abazungu nga America ne UN gavaayo dda ne galumiriza ngati Rwanda erina mwaka kwate kuba supportinga abayeekera bano abatigomya eggwanga lya Congo aba M23. So East Africa bwe yayungula tuyambeko okukakanya embeera eri mu Eastern Congo North Kivu tukube abayeekera be M23 ekitaasoboka amagye ga East Africa bwe gatuukayo eyagayita president wa Congo Shekedi agenda okulaba amagye ga East Africa n'abayeekera bali mu kuzannya matatu n'agamba bannaye wali oleeseeko embwa ekwata ababbi ate ogenda okulaba ababbi n'embwa bayina engeri gye beegamba nti mbwa ggwe vaawo awo okitegeera n'oleeta embwa ekwata ababbi ogenda okulaba embwa gy'oleese egamba ababbi mpola mpola nti wo mufeewaawo pulezidenti wa Congo n'atyamu naye neyeekubira omulanga mu Sadaka Southern Africa jokera Congo etuula mu East Africa ne Southern Africa Sadaka ayenda okulaba East African community yeegamba M23 ne Congo ne Rwanda bateese enteesiganya ne zitandika mu kibuga Nairobi kyetuyita Nairobi Peace Process nga zikulibwamu former president wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ye yali chief negotiator era nga amawanga ga East Africa gonna gatudde Nairobi ne M23 ne Congo bateme empenda ekintu kirabika ekitaasanyula nnyo president wa Congo yali amanya amagye ga East Africa gazze kuba M23 kumbe go gaali gazze kuteesa ng'embwa gy'oyita ekwata ababbi ate ababbi n'embwa ne badda mu nteeseganya mukati kakati owa Congo Shekedi yagenda okulaba nga biri bityo n'agenda eri mu South Africa Sadaka oba gye tuyita Southern Africa omutuula amawanga Angola, South Africa, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia ne Tanzania. Tanzania ne mwali. So kakati Southern Africa yonge His Excellency Shekedi owe Congo bwe yayita amanga ga Southern Africa gamuyambe gakube mu 23 basi tukira mbuterevu era eggwanga lya South Africa lyo lyaweereza damage Congo nga gakudibwamu Major General Mwambiswa omusajja ono ayina erinnya Major General Mwambiswa eddala eryokubiri linnemye Mwambiswa ono yagenda okulira amagye ga Southern Africa nga gegase n'age Congo gakuba abayeekera bano abamu twetefiriere mundu Yoweri kati enyooka. South Africa ekozesa drones ez'omutawaana okuba positions za M23
era ku mawanga agasindisa amagye mu Southern Africa okuba abayekera bano abemu 23 bali wayi abasindise. South Africa esindise, Malawi ne Tanzania basatu boka be basindise. South Africa, Tanzania oba ne Malawi. Kakati go amawanga agamu mu Southern Africa gagambye tetujja genda mu bintu bya Congo, ne gagati mututeeka mu bintu byammwe. Amawanga agaganye okusindika amagye kuli Angola, Botswana eganye, Namibia ebiganye, Mozambique yabiganye, Zimbabwe ne Zambia. So negasigala amawanga agasindisa amagye okuba abayekera be mu 23 twasigaza Tanzania, South Africa nga yakuliddemu ne Malawi. Byebyo ebiri tewaliwo kirala byebyo. So kakati nga South Africa emaze okuyungula ne Tanzania kyaleetedde President wa Rwanda His Excellency Kagame okubalabula nagate bakigezaako okasuka wadde akati k'ekibiriiti mu Rwanda. Okitegedde His Excellency Kagame yagati anybody who wants to play with the borders of Rwanda atoyo bwayogera. His Excellency Kagame bwayogera atera okutuukiriza byayogedde. Yagaiti bote balina gwe batya oba South Africa gwaze obaani naye temugezaako okukasuka wadde kabomu mu territory ya Rwanda. Kale ketulabe waje binaggwera. Nenga guno sigwe mulundi ogusoose nga Southern Africa eyungula amagye mu 2013 era amagye okuva mu Southern Africa defeatinga M23 gagikuba mu 2013. So history is repeating itself. Nenga remember abadde wentesiganyeza dezigenda maaso nga mu kibuga Nairobi ne mu kibuga kya Angola Rwanda. Wabadde tesiganya kulaba nti ekitundu kya Congo ekyo kiddamu emirembe. So kati South Africa bwebe eyungudde. Remember mawanga ga kirimanyi ku lukalo lwa Africa kuno Egypt ngoberera Global Index eza 223 ezatuweereddwa recently mu superpowers za Africa. Eggwanga lya Egypt lyeri kyakulembedde mu maanyi ag'entalo. Egypt balirwana baabwe era aba Algeria be bali mu kyokubiri. Eggwanga lya Algeria netukirira wansi South Africa ekwata kyakusatu. Awo zi Nigeria n'abalala ne bagoberera. Wetuli awo zi Ethiopia ziri awo. Kenya naye improvinze nnyo. Ne Uganda teri bubi. Uganda kati ebyokulwanisa ebisinga ebyekolera. Bakola emmamba z'amagye ze bayita ennyoka. Bogenda ku plant ye Nakasongola ojja kulaba nti Uganda naye esenvudde. Ennyonyi zino ennwanyi ez'abalasha wano bazaasembolinga. So ne Uganda naye improvinze capacity kati bagina okuwakula n'okulwana entalo. So byebyo ebiri e Congo tusabire nnyo eggwanga lya Congo. Eno Rwanda yeewera. South Africa eyungudde. President wa Burundi General Daishimirwe naye yegasse ku Congo naga nti ekimala naffe His Excellency Kagame twamwetamwa. Neke tusabe nnyo nti ekitundu ekyo kitereera. Byebyo ebiriyo waliyo ekirala. Byebyo bakuba M23 ekivonula M23 yakolebwa mu March 23
mwejeri nyali yayo March 2 March 23 so byebyo nenga yabadde akulira intelligence mu M23 yatidwa kale ketulabe what will transpire in Congo. Junior alien skin bekubane noli omuyaga omulala yani fiki Gaza banange invumirira ebikulu ebyefujjo ebigenda maaso wakati wa alien skin n'omuvubuka ayitibwa fiki Gaza. Alien skin ne fiki Gaza bekuba emakindi awo gangs zemuyite gali era abamu ne basibira ku bisago. Nsaba polisi y'eggwanga n'ebitongole ebitwala ebyokwerinda mu ggwanga lino tetusobola kukkiriza bumenyi bw'amateeka nti abantu basobola okuba ne gangs. Kino kyabulabe nnyo eri security y'abantu abawangalira mu bitundu ebyo naddala makindi. Bwaba fiki Gaza na alien skin baagala kulwana tuyina boxing ring muteekeyo match erugogo mwekuba ebikonde naye embeera y'okwesanga ku street nti ono ayina ganga nona ayina ganga ne mulwana abasaalumanya ne bannalumanya abantu babulijjo ne bafuna ebisago embeera eyo tugivumirira era terina kalungi kegenda kuvaamu. Ejo chochi bagamba violence bwetandika testopinga paka cycle ngemaze okubeera completed okutandika obutabanguko kyangu naye okubumalawo. So waliwo element eno gye nnyenda ndaba yeeyongera ate abali mu byokwerinda musirise. People are forming gangs ze bayita eggaali. Omuyimbi najja okuyimba najja n'abayaga ne bakuba abantu ku concert. Buli muyimbi kati ayina eggaali n'okwewaana beewaana kyeyange yeesinga esinga mu kulima lumonde oba mu kujjamu abantu amannyo. No, ebintu bino byaliwo ku mulembe gwa Jeno Kale Kayihura. Bwe twekuba n'abayaaya abaali mu kibuga awo abaali bayitibwa bagitanga batya gange ye yabbanga abantu mu tawuni awo ngeri famous ne president nakola enchukachuka mu police awo naleeta kubasajja abakambwe nga Major General Sabiti Muzeyi gwe yajja mu special force namuza mu police. Embeera ne kakanamu ne tulaba nga ganga ezo zigenda zijibwawo ne kati ganga zizzeemu. Kitutiisa era kitwennyamiza mitima nti Uganda basasula omusolo okubakuuma n'ebintu byabwe. Neno owulira mbusibanya fiki Gaza beerumbye n'alien skin mbu ne beekuba. Kakati bano abantu ba bulijjo abakozesa enguudo zino abatundirawo ebintu byabwe tubaleseewa. So ab'ebyokwerinda do your job. Tetwaba wa misolo kutula mu office ago nosange naggulu mulimu SC ninga ganga are being formed. Makindi ina military police barracks ya military police teyateekebwawo kuketta Bobi Wine kwenganga mbeera nga zino era tuvulanga military police eri Makindi teri kazo teri buziga teri buyenga kwa twali tumaze okukyekanya nti ekitundu kino kiyinza okukozesebwa kina abavubuka bangi enjaga ekwacca amayirungi bagalya kyere. Eggwanga tetusobola ddifuga bwe tuti. Eggwanga terisobola kufugibwa bwe lityo. Eggwanga terifugibwa ku bwa Katonda. Let people be protected wherever they are with their property. Dismantle these gangs immediately. Awo tetujja kwogeza lulimi lukakamu ku kintu ky'ebyokwerinda ekikwata kuze naawe. Abantu bali malwaliro mbukuba bali balwanyi
and abazikulira bakyali bweru. Ne President Museveni ayine ennaku kati era balinze Museveni aveeyo balinze General Muhoozi. I to tell us these idiots. Effujjo bwerito bwe litandika okula. Effujjo lijja likula. Kwa state ebeera ne red lines. Buli state eyina red lines. Mu America bayagaba okuba masasi. Teri nsekkiriza criminal gangs. Odumira. Beita sebo n'amanya mbu bajjeno. Uli jeno waawa. Odu ne gwanga President Museveni. Okay. Obadde wa kisanyo tubadde tusaba tuwe ku mutabani wo General Muhoozi. Mu buwombeefu obw'ekitalo nga siragidde. Bambi tuwe ku mutabani wo ka emirembe giyitiridde wano. Ne tuli ku mirembe ng'abantu abalala bafiirwa obulamu. Effujjo ky'ekintu kye tasobola kukkiriza. Oba ani alireeta, oba wakitala atya, oba yeeyitaani, ayina okuvaawo oyo. Must be eliminated, must be defeated and put out of action. That's a red line. We tutakikola enseba matiga tugenda kulaba ganga z'abayaga nga ziri ku nnaku maati zibba abantu. Tugenda kulaba ganga z'abayaga nga zisalako amakubo. No. On indiscipline, on guns, no. You see doctrine ye nalemu. Government ye ina monopoly ku fujjo yoka. Nentu yemintu wano neewunya. Nga abantu balina mu kamera isi nomo. Twaba kubye. Ne tubajjamu amanyi nga omuntu ali ku kamera. Yenyumiriza mu fujjo. Twaba lumbye. Olumba otyo mu na Uganda. President Museveni tokkirizibwa na kusonga mu lugalo. Tokkirizibwa wadde okuntiisatiisa. President Museveni yagamba bakuba omwagizi we n'alemu awe wakiseka. N'agamba nti ekiseera kigenda kutuuka. Ng'abantu batya n'okukwata ku kyambalo kye n'alemu kyatuuka ekiseera. 5 baali bafu mu kwekalakasa kwa November. Eriyo state weeyina okugjayo amaanyi. So ebintu ebyo wano Frank Antambi